Omukyalo omulungi omuto bana babiri nno bato ebitiibwa just mukwano bibawo walinga abaana basoma baddokita. They are inspiring. They are inspiring the young generation. Toyetaka mala kaddiwo ku mukyala mwana abendi Gw'okwogera ku muto munno ng'otya n'okwogera bali abaana bakeera ebitiibwa wabula ate bali mu kwetegekera mikolo gyabwe. Y'ensonga lwaki tusazeewo naffe tuba celebrating the roundabout tusobole okuba nga ate tubajagulizaako tubeebalizaako okuba nga ate bafumbiddwa bato abamu bawasanga makeup takyakwata ku lususu. There is a time nga takyakwata. Mukwano ina otuuka ng'enkanya. Nga naye tukuteeka ku platinum kizibu. Nga nigaya lwajjukidde okukuba embaga oba okwanjula naye munange anyway buli muntu aba ne choice oba sente ziba tewali. Sikubiriza nnyo omuntu okukola mikolo ng'okya struggling. Take your time. Sometimes first things first. Buli mwajja kukuba emikolo malo jjencho tandika tugamba naye mumpeereza ekiwunga faasowa. Bano bakeera emikisa Katonda n'abakwatirako ssente weeri bato banyirira balabika bulungi ate ku ntegeka z'emikolo gy'abalungi ababiri. Nze Dr. Richard Kabanda nkola n'ekitongole ky'ebyobulamu naye ate era ndi muweereza bwa Ssaabasajja Kabaka nga nze nkulira akakiiko k'ebyobulamu n'ekikola ky'abantu ate ng'era ndi omu ku abakiikirira abasawo mu lukiiko lwa Buganda olukulu. Tuli wano leero okutongoza enteekateeka z'emikolo gyaffe egigendereddwamu okulaba nti tugattibwa mu bufumbo obutukuvu ne munnange gwe mmaze naye ebbanga eddene ery'emyaka 10 Beatrice Nakanjako. Abantu bavaayo ne basonda oba ne bawaayo mu nteekateeka. Tukyebaliza Mukama Katonda nti abantu bakoze ekyetaagisa era tusuubira nti ekikoleddwa wano kijja kuba ekifaananyi kirungi mu nteekateeka z'emikolo. Enteekateeka zitandise leero era emikolo gyaffe emikulu gya kubayo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Tetusuubira tukoze meeting emu yokka ey'olwaleero era tetusuubira kubeerayo na meeting ndala yonna kubanga tumanyi nti abantu baffe ennaku zino balina ebyokukola bingi babeera bize abantu tebalina nnyo budde bungi bubeera nnyo mu nkuŋŋaana ziteekateeka mikolo. Era tulowooza nti ebintu ebisinga obungi byetaagisa okukolebwa ku mukolo emikolo nga bwe ginaatambula n'ebisuubirwa gyonna tumaze obbiisa mu bannaffe abasuubira okubeera ku mukolo. Tusuubira abayimbi abaffe aba wano abaana abaffe Abaganda abayimbye ku nnyimba ennungi. Sigenda kwasanguza mannya gaabwe mu kiseera kino naye abantu baffe banaabaze ku mukolo tulowooza nti bajja kufuna ekintu ekirungi. Emyaka 10 gye mmaze ne munnange emyaka si mingi nnyo naye emyaka mingi. Tulowooza nti emyaka gimala okweteekateeka obulungi okusobola okuvaayo okukola emikolo emirungi egisaanidde. Tubayozaayoza Mukama abateeremu baraka mu byemukola byonna omukolo gutambule malidaadi saana nnyo mukungu Kabaka bwa Buganda nga muwulidde, so we are happy for you.